Osiibye otya mukwano gwange Kapalaga? Kale emirundi esatu kale munnange nsaba okujjukiza nti emyaka giyisenga ena bwali ogenda ebweru w'eggwanga wasindika abavubuka ne banvuma naawe nnyini nonnumba. Naye tabbu weeri mu musingi gw'obulamu bw'omuntu ng'atandika ekipya singa ateekayo kasasiro kijja kubotoka. Bingi by'ozimba naye engeri gye wafuluma eggwanga okugenda nkulu ne bye waleka okozere ki bikulu. Kubanga mu Luzungu waliyo ekigambo with time. Oyinza okuba wanvuma naye weetegereza obulamu bwange olunaku lumu ojja kunneetaaga. Ogenda okutuuka awantu okuyitawo nga nze nnyimiriddewo ojja kukaaba. Kino nkikugamba ennaku z'omwezi ziri 31/8/2022. Kapalaga abo bonna b'olaba bakyakyaliza ku Facebook ne bakyagulanyi bammwe bonna bali wansi wange era emmere yaabwe eri ku nze. Just with the time tukiweemu obudde nti Kafeero gwateeka ku mic gwali producer olowooza kisaakuddamu lwa my boss wali producer wange ate mbantu abalina eddoboozi abaakolanga n'ennyumiro nina ne kavundiko na postinga jjo nakasharing ewange programu gye wasemba okukola Michael wali okola bulungi bakubanga ebintu byo birimu omuzannyo oba wakuloolera stiboni ng'ebintu byo birimu oba obunafu bungi naye nga Michael okola nga nkwagala nnyo nga bwe nali njagala Mbereeju nga bwe nali njagala ani naye Michael agenda ku sipaaka oba baatubuuza biki simanyi abasimba mwabubye Kapalaga kubanga Kapalaga agenze bibi nonsindikira abavubuka ne bakuleetinga WhatsApp group ne banvuma ne bampemula tebampemula abavubuka abo tebampemula ekyo sijja bawaayiriza ne bakola WhatsApp group ya wiiki ng'emu nga nange mwendi ne banvuma tebampemula. N'otambula n'okola otya ogenda okola obugagga oyiye n'obulamu obupya naye ng'ate ovumye mukama wo ow'enkya. Kati obwo bwe buzibu muganda gaagosusse emmwanyi omusanga kagga nga yawungula. Oluvubuka lwe walaba lwajja kusimba awo n'oluproducinga bonna baseke olunaku lw'enkya lugenda kubeera waggulu. Kati ebintu bikkalubire kuba waleka oluvumye so zimba by'ozimba kubanga projekiti njiraba it's moving well naye mu musingi waliyo kasasiro. Hamu yasanga obuzibu okuzimba Nakivaawo kubanga waliwo omugga era ebizimbe bye biri mu kukka n'ekyo ekisaawe kyennyini kibatawaanya kubanga ettaka linafu wakka. Kati sifaayo ku kiki ozimbidde waggulu naye wansi waliyo ettosi wagenda kukka bwe wati. Kapalaga baby ekyo kijjukire nti wali ova mu Uganda wanvuma omanyi mwagala okuzimbira obulamu mu kusiiga abalala enziro wali ovaawo abantu batandika kujja kuvuma ffe naddala nze bajjanga ne banvuma omwagobye Kapalaga mwagobye ne Kapalaga kusimba nali mpostinze ne show yange ey'omusekera nnyuma tetujja kujja mwagobye bonname nimbagamba ni Kapalaga yagenze bibi teyagenze bya bufuzi yagenze bibi naawe n'ovaayo nonnumba. Kale emirundi esatu kale tutambule kasa ffena tuli bavubuka naye nkukakasa Kapalaga ogenda tuuka awantu ng'ase nnyimiridde mu mulyango muve ku bulamu bw'okuzimbira abulamu mugende ebweru nga barefugi musibaye batutulugunya. Omusajja wabeera mu Uganda ebbanga watambulanga mu bivulwani yakwatangako omusajja obutono bwakoze temubusiimye kale mubi kuba ne taatawo si mulungi n'owange si muki naawe toli mulungi alina ebikulemye. Naye obulamu bw'okuzimbira kumala okuvunza abalala ebyabakojja omugezezo convention gye mubeera ne mulimba abazungu nti ensi yammwe embi. Nze kambeere wano nkole bye nkola mwalaali nga ngondedde buyinza obuliko naye tujja kutambula Kapalaga Michael Kakande tutuuka awantu ng'amazima nkuli ku tto ng'ate nze nina ebisumuzo birina okuyisawo olina okukola ki kubanga egy'oli si gy'olibeera ebbanga lyonna muzeeyi ali wano n'abaana bo bali wano